Bannange olubuto lwa Agatha mukyala wa Tom D lwani? Ebigambo biwulikiseeko nga bingi bivugaŋŋana nti nno Alpha owa Spear Motors oba Alpha Motors yennyini lubuto lwa Agatha era nga essaawa zino wenjogerera olutalo oluli wakati wa Tom D ne Alpha lwa mukyala ate ng'olutalo olwo lulimu omwana oyo Agatha gw'ayina. Bino byambu muwulirize bulungi, bino byambu si byange era naawe agenda okuva eyo otandika ogamba naye wabula bannange mukazi gw'oyogera nnyo bannange si bigambo byange kubanga obutambi obwo nammwe mubwewulirirako nze ebyo nno gye nfuna ebyokwogera ne ŋŋamba kino nze kankyogereko ng'omukyala nze mba njogera on behalf of women era kyova laba ŋŋamba nnyo n'ensaba mmwe abalaba obutambi buno bwenteekayo nti please comment mbeera n'ensonga comment kubanga ggwe oyinza okuba n'endowooza eyawukana ku yange. Abasiru tetuli kyekimu era abasiru tetufaanagana n'abagezi tebafaanagana n'omugezi abaako omusiru kyamusinga mugambe weewaawo kyova laba mbagamba mu commentinge ndaba oba endowooza zammwe zaawukanako n'ezange ndaba oba waliyo omusiru ansinga oba waliyo omugezi ansinga naye ate era bw'oba otudde katambi kaneeno n'okalaba tovaawo nga tolayikinze tovaawo nga tokomentinze sharinga yitako ne banna abalala bajje babeere nga batwegattako. Why not? Bw'oba otegasseko tolina kyogenda kuba kyova olaba nkugamba twegatteko ng'okomentinga olayikinga osubscribinga okwate ku kade nga buli vidiyo yonna yonna gye nteeka yeekola etya ekutuukako bulungi nnyo. Well nga sinaba baterayo katambi ketuliko yenze Sheila Adita imbeerayo nga makolero obutambi nga buno obubanyumira obumanyiiza obubakaabya obubaleetera okunvuma obubeetamwa bonna nze mbukola yenze wano Adita kyova olaba mbagamba mweyongere okusubscribe. Simanyi tonalabulirako wanga ne Agatha yennyini abadde asiiba wano. Agatha abadde asiibaawo ekitegeeza bino ebyomwogerako nti kiki kiyandibwanga bikyani bino ebyokuba nti akwana Agatha byange bituufu. Nze simanyi naye asiiba wano. Agatha asiibaawo Ye kambuze bifo nga mama wetanalwala Agatha balwemalekaawo kale yali tajjaawo nnyo omulwadde wasinze okugirawo asinga okugirira naye nga mabegako ate tajjanga yali ajjawoko naye nga si nnyo ongera wano amaawa alwadde. mpozi gwokolera Alpha right? Sijja genda nnyo omulimu gwange maama ye taata gwendya. nedda ate wali nnyo obuzibu bw'amaanyi kubanga era bikoma wano naye nga bagwemanya kimu ajjawo. naye nga tebalinaamu gundi yankwatagana yakwekwana gweoba olaba abazaawo bajjawo gwe kyoba omanye ne beehaginga we nange nenkola mirimu gyange. naye ng'era abantu abagalana oba obalaba kati nkugambe ekinawe luli muntu mukulu. kubanga twamulabe ku lumba yeewo omubiri yeyasimentize n'eddaalo yakwata maama Agatha abaana bamuyita mbu yadde aziikana nazaala we kati egolooza afunirawo omuntu ng'awadde sente mulwadde. okitegeera ate kino ekyembuuza kirabika bali mukwano ate mbwira mbu Agatha ali lubuto lwa Alpha bituufu wabiwuliddeko? Simanyi tonalabulirako simanyi sondeke kale tulaba bulungi sebo kale sebanaswafiiti. Nze eby'olubuto bya Agatha tebinkwatako ye olubuto lwa Agatha wa Tom D tebinkwatako yadde n'omulundi n'ogu however nga Tom D mukwano gwange era nga mwagala nnyo njagala nnyo music wenze muntu akira ku macha ne mukutako ne mugamba hey yo
Nze bampita Sheila Adita oli bulungi bannange wakubye kana akayimba ke kasinga yenze lwaki lwansonga nze Katonda yantonda omutima gwange nga mugonvu nnyo njagaliza ate njagala abantu nze bwe ndaba omuntu munnange muvubuka munnange ng'alina kyatuuseeko nva kubiri nti nze sikifunye munnange nensanyuka lwaki alina kyayongedde ku bavubuka aleetedde abantu okumanya nti abavubuka tuli ba mugaso aleetedde abantu okumanya nti abavubuka tulina ebintu bye tusobola okwekolera aleetedde abantu okulowooza nti fe abavubuka tulowooza naffe ng'ogyeko ebyobuvubuka tulina ebintu bye tulowooza bye tusobola okukola so alaga ekifaananyi ekirungi eri abantu abalala kyova olaba nze mpagira nnyo abantu abalina bye beekolera kati ye Tom D tulabye ffenna gy'avudde mu kuzannya ebintu ebya comedy ku TikTok tumulayikinze tumwagadde afunye omuntu omulala atandise ozannyira mu content we n'abeera cool atandise afunyeyo omukyalo oyo omweru Agatha byonna ne tubeera cool ne bayomba ne balwana ffe ne tulondawo sides abagenze wa Agatha ne bagenda abasigadde wa Charlie wange Tom D nabo ne basigala naffe abasazeewo nti we have no sides naffe ne tubeera gye tuli ne doesn't mean nti we tuba tuli gye tuli tetubiraba tuba tubiraba but tebitukwatako yogere biba tebitukwatako naye bino ebizzeemu olubuto lwa Tom D ate lwa Alpha Motors ate bagenda kwawukana ng'ate ffesa yonna tubadde tusuubira mikolo muba mutukoze bubi baddiya muba mutukoze bubi ffe twagala mubeere mwenna last for last tetwagayo bintu byakwekyawa yani yabagamba mwekyawe kati ye waliwo ajja okumbuuza ye gwani wabeerayo nga beeyagala era obeera mutuufu obimbuuza okuleka akajanja n'okwogera ennyo naye nga nze nsobola okukomya okwogera ennyo nzirewa indyewa mu kwogera ennyo nze mwendya naye nga abaana ab'obuwala musembereeko wano eno katono nnyo bw'oba ng'oli mufumbo emikwano gy'abasajja abakwesembereza ennyo abakuwa bihaaga abakubira amasimu nti be babeerawo mu bizibu musooke mubeesonyiwa abo abasajja ebiseera ebisinga abasajja abo batwagala tulina bwe tuli n'amanya nti Adita alina omusajja we ate naye yeereeta mu bulamu bwange nti ate ayagala Adita ng'ate akimanyi ndi mufumbo sinnamugambako nti omusajja owange mukyayi yajja azunga bibi ajja aleeta obupale oshegedde bulungi okimanyi nti nze ndi mufumbo nina omusajja ate weereeta ate nammwe abasajja mufune we mukoma gujja kulaba ekiwala ekinyolowooze mbadde nyirirawo nga sina nyiriza tuba n'abantu baffe abatunyiriza so when you come to us ne mutuwa ennamba zammwe temutulemerako nnyo yes temutulemerako nnyo temutulabisa mubeereyo gye muli ffe tutukeesa ne tugamba nti bannange ndinoono omusajja wange I've been with him for years nendaba omusajja si yasaana that's when we tujja okusalawo we branch from ono gwe tuliko tudde eri mmwe naye temwejjaayo bwensi ebalabe temwekozaakoza bintu bingi because at the end of the day abasajja mwenna muli kyekimu owange byankolebwa kabyojja okunkola tewali science wamanya okuleka naffe abakyala nti endowooza yaffe ntono tuliwo okulimbibwa omuntu n'akulimbalimba akimanya akulimba n'akuteekawo n'akulimba mukazi wattu n'owuliriza ebirimbo leero oluddako olujja we bamalanga bagamba omukazi w'otamulimba tojja mmusigaza lwaki baakizuula nti tuli baddofe n'akunyiiza enkera n'aleeta iPhone n'akukuba empya enkera n'akugamba tegeka omukole wammwe n'akukubako omujja wenkera n'akuwa Range Rover gwe n'ogamba bannange laavu eri waggulu kumbe aba akujooza akumanyidde mu mpola kusinga abadde akuwagala that much lwaki akuteekako omukazi omulala ask yourself bw'aba akuwagala that much lwaki akuteekako omukazi omulala abakazi be baagala tebabagattako abakazi be baagala tebawasizaako bakazi balala you hear me newe baba nga basobola okuwasizaako omukazi omulala omusajja abatakwagala mulimu abajja ne bagala omusajja bw'awasa omukazi omulala kiba tekitegeeza nti takwagala nga lwaki bw'aba badda njagala lwaki abatasigala nange nzekka ki ekimugaana okusigala nange ate ng'ayagala nze kati oli gwafunye bw'aba ye tamwagala ye amuleesa ate okutuuka obbeera naye nga tamwagala muzuukukeeko yenze Sheila Adita twesange mu comment section